katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweribweri amaaso gatume wala nanafe gye tukoolekeza tube betukuwa tuli dda wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne luboche akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Rinse Fresh akamwa n'ebibuno byo okubanga biramu. Midworld Pharma Africa bakutegeeza bakutuusako eddagala lya Rinse Fresh mouthwash y'obutonde era ng'ogenda mu pharmacy oba drug shop ekuli okumpi. Bannaffe bo aba Headaid nabo mwebali nnyo ebinywa bikuluma omutwe kububba gatako n'omugongo weyambise Headaid. Headaid ali pink mu kala ovo mu shape ng'asabikiddwa mu kapapula akeeru. So bwe batuusaako ag'omuddwaniro kati gwe kiri eri gwe okuwuliriza kati n'otegeera ensi nga bwetambula. Rocky nga sinabagenda nnyo munda abakulembeze ba Afrika batuula era boogera ebigambo bingi okitegeera ekintu ekyo naye baliyita batya essengejjeru ery'amafuta amasengejjeru ag'amafuta oil refineries tebagateekako nnyo ssira. Rocky obadde okimanyi nti Nigeria yakola endagaano ne Bungereza ng'egamba ki mu myaka eyo egyedda. Endagaano eno ng'egamba Bungereza ye wali essengekero refinery ez'amafuta za Nigeria mu Bungereza era ebyalo pipeline mweyita abantu abasinga bali mu byalo ebyo baavu lwandagaano ey'ekisirusiru ekitumbaavu n'ey'okubanga okutya okungi okuli mu bakulembeze ba Afrika eyaviirako embeera eyo. Kati bano abantu tebayambiddwa ate n'amafuta gaabwe basobola gatwala ne abaddiza amafuta getugamba nga petroleum kwotadde ne diesel ne paraffin n'ebisigadde ne gaasi okutwaliza awamu. So endagaano ezo abakulembeze ze bakola bazikolera ku mumwa gwa mundu batya mpankuwe nja kuyamba mu kino teeka omukono ku kino era n'akalulu kakulu nnyo omuzungu ayingirawo nga balina abantu baabwe. Gwe tebereza okukola endagaano ya myaka 99 nga temusobola na kwezimbira oil refinery. Osegera musooka genda abazungu ne basengejja amafuta gammwe ne balyoka ate bagazza ne bakutunza. So kati ekyo nakyo kiri awo ndowooza olaba we tuli awo tuyimiridde n'agaffe gatuuse ndowooza owawulidde ebyemu magaffe. So kati ensonga ezo nazo ffe nga ba pan-africanist abalina mwoyo gwa Afrika abalumirirwa Afrika tugamba nti ebintu bino si birungi. Okwekkusa n'omululu oguli mu bakulembeze ba Afrika kyandireetera Afrika obuzibu n'okubanga tebalina magulu tebalina mugongo gusalawo. Kubanga Rocky bwe bakugamba nti mwina essengejjero ery'amafuta oil refinery ne mubeera n'essunsiro erya gold diamond ivory n'ebisigadde nga mwekolera ebintu byammwe tebabaddiza mwe mutunda raw materials tebisunsuddwa tebikoleddwako mwate ne muddamu ne mugula ate nga mwe mubiina era sebo ngaawo wali ebyobugagga bingi naye olwokuba
abakulembeze ba Afrika baganye okutegeera nti ekintu kino kikulu nnyo okwegatta okulaba ng'omuzungu alekerawo tumanyira okitegeera ne tuba n'eddoboozi nga ffenna tukaanya ku ddoboozi limu naye bwe batuula bogeranga kino nno kiyandiba nga kyekituzayo ku the United States of Africa okubanga ffenna tuwuliziganya ne tusigala nga bwe tusiba nnati tuba tugisibye. So kati akajanja kano olugezigezi lw'abazungu abakulembeze ba puppets abakolerera abazungu gora muddugavu yabafuga nenge emabegeria amuzungu yakolaki yamuteka mu amaanyi era gye bujjako eyo nja kutandika obbawa amaloboozi g'abasajja abaddugavu aboogezi nga boogera ekigambo kyennyini kyenkolaki kyenjogera abaana basoma obwa injiniya bwaki ng'enguudo abalina ozikola bachina enguudo abalina ozikola bangereza naye nga mulina n'abaana basomye ng'era professional yaabwe esingako olumu ne bakaddeyideyi abazungu oba abachina be babaleese eno. Lwaki abasajja abo banditukoledde enguudo omu ajja kuŋŋamba anti lubowe ne waffe tuli babbi eyo gundi temala excuse eyo temala kubanga amakomera wegali n'amakooti wegali enafu nnyo oluguudo lwali badde lwa biliyoni 5 luba lwa biliyoni 20 ekyo nakyo kyetagisa kugamba bugambi nti abo batubbye wabula the will okulwanisa obuli bw'enguzi weweetaaga essira nkugambye omusajja wakolera oluguudo olwo nga bamukubye sente zotumanyi na muwendo naye nasalawo akukolere gadde bengali kyovola ba UPDF bwe yakoleza e Kampala bawulira kerere waliwo abaagala okulya akokulya bakalinyeemu kakati bano abaagala okulya beyambisa banne byabufuzi kati mwejjinja bagenda bangambye Land Board bayinza ogifulumya enkya katubalinde kati ani gojja kuwulira katubalinde era bw'onoonyereza nnyo ku Land Board eyo egenda okulondebwa ojja kulaba omusimbi ogwayiise owulidde muganda wange corruption ojja kulaba omusimbi ogwakoze eki ogwayiise. So singa zi Land Board ezo balonda abasajja abeesimbu ng'oli teyasooka kuteekayo sente ze okumuwa ekifo gwe manya nti bw'aba yateekayo sente ze naye alina okuzizza gattako n'amagoba okitegedde kakati bwe muba mubimanyi ne muwayirizanga abazungu buli kaseera bakulembeze nga musobola okulwanisa omuze guno nga mukwata abantu abo ne muboya ebyobugagga byabwe byonna kyali kikoleddwako wano. So kati awo tuyimiridde yadde baali bakyogerako okwo naye tetunnalaba wekikoze. Bino byonna byenjogedde biddayo ku buli bw'enguzi biddayo kukweyagaliza gwe n'obeerawo ng'olina obuvunaanyizibwa gw'otudde ku siginitore eriko sente ezisobola okuzimba eddwaliro abantu bonna le bagenda okuba nga bafunamu obwetaavu mwe ne mulirya ne liggwawo oluguudo abantu kwe bandiise olugenda okumala emyaka nga 3 mwe ne mulya sente ne babakolera oluguudo olumala emyaka 2 ebituli ne bitandika okulugjamu oba toyambye kitundu kyo. Walabyeko oluguudo lwe bakazimba oluliwo olwo gwe genda ku luguudo luno olupya olwa State Hall kirira wansi awo wagenzeeko sennabakulaba gye lukomeye. Kakati nabuuziza omusajja drainage eriwa bakoze oluguudo ne drainage tekuli gendayo kino ekigatta ku lubasi kigenda kulya bino ebisigadde enkuba bw'eneetonnya ligenda kuvuga amazzi gajja kuba waawo babenga abanena kye bakoze naye tulina abantu abakitunuulidde bayinginiya b'ekibuga ba concerned citizens ne bannayuganda okutwaliza awamu bakitunuulidde. So nammwe abali mu bitundu eyo abadde batukubiranga mu kituuti ne mutugamba ku mbeera y'enguudo tubasaba abawereddwa omulimu okukola enguudo mu bitundu eby'enjawulo nti bannaaye mufeeyo nnyo okulaba nga drainage z'enguudo zikolera ddala. Wagendako ekamuli? Nagendako ekamuli mu town. Kale ojja kakasa kibayita. Era enguudo naziraba. Nagamba abantu kibayita obukulembeze. Naziraba. Drainage tewagiraba? Naziraba enguudo z'ekamuli. Lwaki kamuli enguudo zaabwe bazikola ne bazifaako kubanga waliwo omuntu abatambulirako. In fact bw'otunuulira mu Musoga region eno sub region Kamuli should be having the best municipality ina enguudo ennungi the best ne drainage system weri kubanga bo baali batya nti Kadaaga n'atulaba atya timama Kadaaga kasitaana ategeera tuwedde amaanyi g'obuwangwazi bw'oluguudo
drainage system yesinga obukulu because bw'otategeka amazzi gano agayise ku ngulu wawegalaga ne gayita mu midumu oba omaze budde. Walabako oluguudo okuva ewa kitaka paka wano ku Kingdom olwewa kitaka noyita emalagooti yes gendayo olabe nalabye ettaka lyalulya drainage system ettaka lyava ku lukalu ne lingira paka ku luguudo. So kakati wuliriza eddwaliro ly'e Lubowa triliyoni emu ne biliyoni 7 nes genda wolabe tebakukiriza nagenda kwetegereza obuli bw'enguzi ne MP babagaana anti okutya okuswala triliyoni emu ne biliyoni meka 7 kakati wuliriza kino ebintu ebimu bikabya n'amaziga. Waliwo omusajja eyabba miliyoni $20 miliyoni $20 ze biliyoni 7 meka 7 mu nnyeza Uganda. Era kyenva gamba wano bano bawulira nti fe kyovola aba MK bazze wano ku Sande. Omanyi lwaki aba MK bazze wano ku Sande? Anti wabaddewo abakiriiramu abakibbiramu wabaddewo abakibbiramu nti oli bali beeyambisa amaanyi nti nze nkubuulira nagamba wano ku radio nti bano abali mu MK project abasinga bayaaye benoonyeza byabwe bakozi babikolwa bibi basibera musango babbi ba ssente banoonya ssente kakati bo kye bakola beetugga ku muntu anaba protecting. kakati ye muzeeyi bwe yamanya n'agamba nti omwana wange abantu b'oyina wegendereze kyokola bano bazze ku mpewo okugoba babagobedde ku mpewo bannaabwe bazze wano ekiro ku Sande pano babagobedde ku mpewo waliwo n'owejjinja indirectly gwe bagobye ku mpewo tebalinze nabawandikira bbaluwa nze nawulidde ebbalamu ng'ayogera nti eri abakulu bali mu kubba mataka bali mu kubba abantu scholarship mbu MK sasulayo $5,000 MK ono ne form yagambye kino bwe kiti ono ne form mujje mwewole mweye $10,000 mu MK bafere bayingira mu kintu kino kakati bano bannaabwe kasaba ategedde kati kwekulwana okuli mu project kukubagana bone bagamba nti katugende ku radio tubaasi indirectly nze nategedde program eyo waki yabaddewo indirectly katugende tubaase abantu bamanye nti waliwo ababba nga bekwese bana abafere kye bakola gwe wegendeze muzeyi tova ku main gendo betegereza abasinga bakyogera muzeyi tova ku main akate kinana mwenda abekwese mu katonyeze nya NBS radio abasajja bazze ku radio ne bagobera kuno bannaabwe program tugiwumbye twebaza mukama omutonzi olwa leero bafere ekitiibwa n'ettendo kikuddirayo mukama kubanga gwomanyi program mweraba bagenda okukuŋŋamba ebigambo olijja kuwulira ani mufere bazze wano ku radio ne